kale mbaniriza ku ka episode ka leero mwebale kubanga mwekumiddeko ku mukutu mwebale akadde ke mufissaawo kaddatako wonna wosinzidde abatulabira ku TV zammwe abalina TV eziriko YouTube abatulabira ku masimu gammwe abali wano n'abali ebweru w'eggwanga ambaniriza nnyo kuba nate nga mukomyewo ku edition gye tulese olunaku olwaleero ku Jonathan Exclusive. Olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza nti olw'okuba ekintu kiri exclusive tugenda kuba nga tufunira ddala exclusive stories, interviews n'embeera bwetyo tugenda kuba nga twongera okuba nga tukusoosowalizaamu ku content gwe tukuleetera gwasalawo okuba nga otwekuumirako wano ku mukutu ogwa Jonathan Exclusive. So kyolina okukola kiri kimu beera nga otwegattako mu kyo kyentegeeza nti subscribinga. Buli lw'osubscribinga ojja kuba ofuna buli episode gye tuteekayo, ojja kuba tosubwa kye tukuteerayo. So kyolina okukola subscribinga akadde kateekeko ate tubeere nga tutambula ffenna mu mbeera zonna. Bwe tubeera mu mbeera bwe ziti era tuba tutambudde ne muganda waffe Suna Photography atuyambako mu mbeera ezo wabula Suna Photography yakutegeeza nti waali mu nsonga ez'ebifaananyi kukubira bifaananyi ku mukolo gwo, videos ku mukolo gwo, photoshoots eza buli kika indoor outdoor n'ebintu byonna ebyegirisiza mu photography ne videography. Suna Photography yakutegeeza nti waali nnyo okubanga akutambuliza ensonga. N'olunaku olwaleero nate nkomyewo n'omukugu waffe ayaŋŋaana okubanga mwogerako oluusi ebingi ennyo naye oba oli awo ng'olumu mbulwa wenfuuza amannya genyiza okumuyita ninga akamuyita mukugu tutambulira awo. Ogamba otya mukama wange? Ndi bulungi Jonathan. Kyoyagala okumpita ky'obumpita. Ate ekikulu sina kyompise. Ekisinga okubeera ekikulu kyembandi kyekisinga okubeera ekikulu. Ate mpulira nnyo okukkakkana nga nkuyise mukugu because oli mukugu. Nesinza kubeera mukugu ku buli nsonga oba oli awo. Tera nnyo okulaba abantu abeefuula bakugu ku buli nsonga bwe boogera ku sayansi nolaba olinga nnyonnyola sayansi yonna okumujula okumumalayo naye nga wabitege. Bwe baleeta ku nsonga ez'enjawulo n'okusinga n'omuntu nga alowooza amanyi nnyo ku ezo ensonga. Mulimu ebimu byenyinza okuba nga sibirinaako bukugu naye kyensobola okunnyonnyola oba oli awo nso kigabanako n'abantu ate ne bafunamu kyebasobodde okuba nga bafunamu. Olunaku lwaleero nadde sinza butakunoonyaako. Wiiki nga tusooke tugendere ku wiiki eno esembye naku nga 3 nnyo emabega then ne mu bbanga ne myezi egy'emabega atubadde tujja tulaba tweeti z'omwana w'omukulembeze ate nga era ye CDF ow'eggwanga Uganda akulira amagye wano ewaffe Uganda omukulu Muhoozi Kainerugaba alina tweets nnyingi zazaakola n'esembyeyo ebadde ekyasinze okuleeta obuzibu yabadde ayogera ku ambassador wa United States. Bwe yavuddeyo n'agamba nti alina okuba nga yeetondera President Museveni. Ne tulaba nti tweet eno yabadde nga tweet yaleese obuzibu ye kennyini n'atuuka n'okugyesiimuulirayo n'agiggyayo. Okusookera ddala bannayuganda babiyakitinze naye okusookera ddala wenjagadde tutunde kino Lemani Munnayuganda asookerwako oba oli awo tweet si zino zituleka waffe nga bano abali eno wansi because yadde wayinza obbaawo entalo waggulu naye wateekubbanga Munnayuganda ajja okubeera affected olw'ekintu ekyo. Kino ekintu kinene era kinene mu ngeri ez'enjawulo naye nja kusaba atulaba video naagirabe akaseera kawanvuko ate era amanye ensonga lwajja okutegeerera ddala obunene bw'ekintu kino ate ne bw'anaabaddamu okukinyumyako ajja kinyumyako ng'alina okutegeera okw'enjawulo. Mu kibuuzo kyo bw'obadde okyanjula oyogedde ku bintu bingi, oyogedde ku tweets eza Muhoozi Kainerugaba ze yajja akola emabegako zakoze ebiseera bino nijakakola just of recent. N'oyogera ku ggwanga yabadde agezaako United States naddala yabadde specific mu nteekateeka naddala ayogera ku ambassador. Actually teyayogedde na ku ggwanga nga America
yayogedde ku ambassador naye omuntu bwawulira ambassador oluusi yayinza okukinterpretinga bw'atyo. Kakati njaga tutandikire wano ku Muhoozi. General Muhoozi aza tweetinga enfunda eziwera, naye ekimu ku bintu ebizibu ate nga mu mateeka, sijja gaita mateeka naye mu kwetegereza n'okwekenneenya waliwo etteeka eriyinza okuba nga nalyo sipandiike titeri muntu alina monopole ku kiyitibwa interpretation. Omuntu bw'ayogera ekintu nze okusinziira ku kutegeera kwange n'okumanya kwange nsobola okukola interpretation eyawukanira ddala kuyo Jonathan kuyo gy'obadde otegeeza, eyinza okwawukana ne ku y'omuntu omulala, eyinza okwawukana ne ku y'omwana omuto, eyinza okwawukana ne ku y'omuntu omukulu. Because okujja amakulu mu kintu ekyogeddwa, oyo amakulu gajjamu gasinziira ku lens z'abakozesezza okukenenera amakulu okujja mu kintu kiba kyogeddwa. Njakuwa ekyokulabirako mu statements ezijja zikolebwa bulijjo abantu ab'enjawulo. Tudde mu statements ez'ebyobufuzi. General Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda, bw'abaako kyayogedde, ba diehards be, ba NRM supporters, bangi basobola okumuwaana n'okumutenda. Nyo kiba kibadde si kituufu. Naye bw'okwata omusajja gwe bayita Kano Kiza Besigye n'omubuuza ku ebyo General Yoweri Kaguta Museveni byabadde ayogedde, asobola n'okukusekerera ng'amakulu bali ge bajjamu ono si gajjamu. Bw'oyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa NUP, n'omubuuza ku ebyo General Museveni byaba ayogedde, ajja kulaga nti temuliimu makulu. Era ne bw'onooyita Wayiswa mu Fumbiro n'omugamba nnyonnyole kikyajja mu ebyo, era ajja kulaga nti oba oli awo ebyogeddwa temuli makulu. Ngezaako okulaga nti ekintu ekiyitibwa interpretation teyinaako monopole ku buli muntu yenna. Tugenda ku kinyusi ekya General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa president Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi Kainerugaba abaddeko akulira SFC Special Forces, abaddeko commander w'amagye g'okutaka, abaddeko omwavuzi wa president ku special operations, ku sawa ya leero ye CDF. Kati bw'aba tweetinga byonna byatweetinga, omuntu ayinza okukinterpretinga mu ngeri bbiri. Ayinza okutunuulira position ye ng'ow'amagye nga CDF n'agamba CDF bw'atweetinga bw'ati nga kibeera reckless. Ayinza omuntu niyanga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga naga naye oba oli awo. Ayinza n'okuddayo mu communication kintu tuyita channel gye yakozesezza nga communicatinga, nti yakozesezza Twitter, yakozesezza X, yakozesezza Facebook, yabadde ku group ya WhatsApp. Naye nga eyo gyakozesezza si official channel ya CDF, nga ye ng'omuntu oba oli awo. Kati oli asooka okuinterpretinganaga nti oyo si CDF yabadde atweetinga, oyo yabadde muntu wa bulijjo akozesa channel eya Muhoozi Kainerugaba. Kati wabaawo okubuzaabuzibwa oba oli awo n'okubuzaabuza okuyinza okubeerawo, nti kizibu kati okukakasa 100% nti omuntu eyatweetinze byonna ebyo bibadde bijja bikitingwa ayinza okuba nga General Muhoozi naye mu capacity ngaani nga CDF, because CDF, UPDF, Uganda Police n'ebirala birina channels eziri official
mwe bayisa communication zaabwe nga bagenda maaso n'okuzikola oba oliawo wasobola okubawo argument eyo argument omuntu nga alina lenzi endala katika nkuwa omuntu opposition tagenda kugitwala tagenda gikulembeza ajja kugamba oyo mwana ali reckless oyo mwana alina entitlement yamuwandiisa bwatyo. Waliwo post gye yakola yaleeta reactions zaali nyingi nnyo yali bwe yagamba nti teri civilian agenda kufuga ggwanga. Yes, era interpretation zaali nyingi. Ojja kusiŋŋana looyo omu ng'akugamba tosobola kumuwawaabira tosobola na kumusiba omala agambe nti okusinziira ku mateeka nga bw'ali CDF tagwanidde tasaanidde yadde kubaako kyatwitinga kikwatagana ku mbeera yakuba nti alina oludda lwawagira mu ngeri emu oba endala najja genda maaso n'okukyogera nti oli awagira kitaawe ali kati dirwana tweetinganga Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni nerwana tweetinganga CDF tujja kutowooza nti oba oliawo CDF atweetinga ng'akozesa official channels eza office ye ate nomala ayinza okugamba nti mu regime gye tulimu kati eya technology kyangu nnyo omuntu okuhakinga kyangu nnyo omuntu okucreatinga channel kyangu nnyo oba oliawo ng'eyinza okwefaananyirizaako ey'omuntu omulala so ebyo abantu bayinza obitunuulira mu capacity eyo nti eno yali official channel ye because bw'ogenda babawo emirimu oba ng'olina ekintu ky'ogenda okukola abajuzizaako forms eziri international organizations ez'enjawulo bakusaba yo official communication channel eyo mwe bayisa obubaka naawe mwe bakusuubira okuyisa obubaka bw'oba oyogerezaganya nabo singa oteekayo ey'enjawulo kimenya n'amateeka actually Hillary Clinton bwe yali yeesimbawo ku bwa president nga avuganya jjukira yavuganyako ne Trump waliwo omusango gwali gumuvunaanibwa nti yagezaako communicatinga ng'ebintu ebiri official ng'akozesa personal emails sebo gwo omusango gw'amaanyi oyogerezeganya n'abantu ebintu ebiri official ng'okozesa omukutu gwo gwa sekinoomu ng'era bwe twalaba ku post emu gye yakola n'agamba nti tagenda kubeera ku ballot paper but agenda kuwagira muzeeyi we kale bino bina tubitunuulira nti ani ayogera awo wali obuzibu obusinga ddala okubeera obunene CDF mutabani wa Museveni oba muntu wa bulijjo agenda maaso n'okubya akoze ebintu bingi ojjukira twafuna obuzibu n'eggwanga erya Kenya nebeera serious ku nsonga eyo okukakana nga taata we agenze maaso n'ayogerezeganya ne Kenya ne tubaako ebintu nga gye bikakkanamu ozoolaba bulijjo babadde bwe yatandikawo PROU n'agamba agenda kwesimbawo alina okubeera president addako azze awandika ebintu bingi naye challenge esinga okubeera enkulu eri mu kuinterpretinga ani ate tewali muntu alina monopole ku mbeera eyo kajja tugende ku leve endala eno leve eri wagguluko eggwanga erya America n'eggwanga erya Uganda enjawulo eri mu bintu bibiri nti eggwanga erya America liri advanced the super power mu technology the super power mu sente the super power mu security oba oliawo status yaalyo yeyenjawulo ennyo naye mu mbeera ey'okubeera nti no buli ggwanga lirina enkizo yaalyo nga bw'obeera nti gwe okuze n'ofuna amakaago nga makaago gwo gatwala kizibu nnyo okusuubira nti n'abantu abalala bagenda kujja mu makaago bagalamule bagafuge nga bwe baagala oli independent muki mu makaago newankubadde bw'obeera n'obwetaavu oyinza okuba ogende wa neighbor n'obaako ky'omusaba n'obaako kyakuyambamu naye tekimufuula nannyini makaago kati sovereignty y'eggwanga kyekyawula Uganda ku America nti Uganda yeefuga eri independent
erina omukulembeze waayo, erina constitution yaayo, erina amateeka agagifuga. Diro bakwatagana na America nga tugenze ku mateeka gali international agafuga ate mwena gemutaddeko emikono. America getaddeko emikono ne Uganda getaddeko emikono ne gabira nga gabakwasaganya. Ekyo kinjagala abantu bategeere nti amawanga gonna nga gakolagana n'eggwanga eddala buli ggwanga likulembeza interest zaalyo. Nti Uganda ng'ekolagana na America, egigamba nti Uganda njagala kino ekulembeza interest zaayo, n'eggwanga erya America neryo likulembeza interest zaalyo. Tukireete ku tweets zino bbiri. Tweet eya Muhoozi Kainerugaba bwe yagiwandiise yabaddemu ebintu ebimu ebiri kiriya, ng'agamba nti ebbanga ddene ambasada ono akolaganye n'abantu bano ng'abavujjirira ensimbi, ng'abawa ne sapooti, ate nga baseketerera ki government. Yali very specific. Naye tweet eyo yabadde terumba ggwanga lya America butereevu, yadde rumba ambasada ng'omuntu. Kakati twawule diro twawula nti kati babadde balumba ggwanga America oba kati badde balumba nga ambasada ng'omuntu. Ye ambasada nga ambasada ayina mandate evujjirira abantu abaseketerera gavumenti n'enkola za gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Bwe kibaawo kiina kwandolingibwa kitya. Yayogedde ku nsonga y'okumuwa ennaku n'okumudipotinga addeyo, okumugoba mu ggwanga. Noza kiringa bw'olaba sanctions ezikolebwa. Eggwanga eri America bayitaka sanctions ku Uganda, basobola okuzinnyonnyola ne bagamba suuna oyo taddamu kulinnya mu America, taddamu kukozesa banka zaffe, taddamu ebyobugagga byalina tugenda bibowa n'ebirala. Ekyamazima suuna ayinza okuba nga alina services ezimuyamba mu bulamu obwo obwa bulijjo ne interaction ye gyakola n'amawanga amalala nga almost ziri 80% nga zirina control y'eggwanga lya America. Naye ng'ate Uganda bwe kola sanction ku muntu nemugamba nti gwe twaddeko sanction ddayo, asigala ali nno mu lwa nsonga nti bitono Uganda ebyo eby'amaanyi ebiyinza okulumya citizen yadde omu ow'eggwanga erya America. Obadde obuuza nti ffe kitulekawa awo era omuntu yali omwajja kudde agamba nti gwe sanction gy'ogenda okukola nga munnayuganda Uganda ogikole ku America terina nnyo makulu gegenda mukolako yadde omukosa oba oliawo. Naye sanctions ate bo ze bakola ku muntu omunnayuganda ziyinza okubeera nga zabulabeko okusinga. Abantu bangi ojja kwesiŋŋaana nga banking system yaffe ng'ekozesa technology wa America. Of course kitegeeza nti gwe bw'oba oliko sanctions ne technology oyo ayamba gwe okukozesa banking system zonna, asobola okuba nga bamukuganya omuddamu omukozesa kasita oteekayo erinnya lyo oba ebikwatako details zo nga flaga wali eraga nti gwe tokkirizibwa, tosobola kutransferinga ssente mu mannya go, tosobola kuzirisivinga mu mannya go, oyinza n'okulemerera okusayini okuggulawo okuregisteringa ennamba yo ey'essimu simply because technology yonna bali bamukoze eki bamumapinze ne bagamba tosobola kukkirizibwa kuddamu mukola. Sanctions ziri baziruma nnyo okusinga sanctions zino ezizo. Uganda okwevaamu eyatule egambe nti kino kyekiriwo naddala nga tugenda maaso n'okulowooza nti kale kyabadde official nga tetunnavaawo awo. CDF abaana obuyinza tusooke tukitunde mu capacity nti eyawandiise yabadde CDF abaana obuyinza obusobola okusitula ambasada w'eggwanga limu n'amugjamu ga tukugobyemu mu Uganda. Kati kino kinjagala abantu bategeere, eggwanga Uganda abantu abalikulembera okuva ku president genda ku CDF bafuna briefing ekwata ku bintu bingi nti
bye bamanyi ku ambasada wa America byakola buli lunaku ng'ali Uganda bingi ndikusaidia Uganda nti CDF wafowa wano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni byamanyi ebikwata ku ambasada wa America wano byakola buli lunaku bingi era mu ngeri y'emu ne America n'ambasada wa America byamanyi ku Uganda bingi and on daily basis bonna ba receiving briefs ezikolebwa abantu ab'enjawulo eziri facilitated is taking a time ku bintu ebingi okasaba babamu ne interest kisobokera ddala okuba nga ku briefs CDF zabadde afuna buli lunaku president zafuna buli lunaku ku ambasada wa America nga nyingi zina byezoogera ebiragira ddala nti oba oliawo yagibanga ambasada abadde alina byakola ebibaseketerera naye ate mu ngeri y'emu ne America efuna briefs ebintu ebyapeyininga wano buli lunaku tulina nnyo endowooza nti nno Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu oba abantu b'opposition bwe boogera ennyo nti Uganda teri mu mirembe temuli ddembe lya buntu ebyo America si byesinga okutwala yo kennyini eba yacollectinze dda information yaayo era kwesobola eba ekimanyi gwe Katonda bana kwogera nti nno ddala tewali ddembe lya buntu bo baba bakuŋŋaanyiza dda information eyo era nga bagirina oli baddeko mu mbeera ne bagamba nti nno abantu balina omuntu gwe banoonyerezaako naye ng'ali ahead of them steps ahead so bwe kiri nti bo baba bafunye dda information nga bagirina era nga bagimanyi kisobokera ddala okubanga ono ogenda okutwitinga bwe kiba nga ddala yabadde CDF ya tweetinga ng'era ali serious nekyo ya tweetinga nga balina information ekakasa ddala nti ambasada abadde agenda mu maaso n'okukola ebintu ebyo engeri amawanga gye gakwataganamu oba gye gakolaganamu galina levels ez'enjawulo nti nakugambye nti interest y'eggwanga erimu editamininga enkolagana gye bagenda okukolaganamu naawe kyangu nnyo abamu bagitana okubuuza nti lwaki America tesalawo lumu negamba nti Yoweri Kaguta Museveni tojja kujja mu America noho nefunewo omusirikale omu negenda maaso ne sanctioning oyo interest zaabwe zanjawulo bo bakimanyi nti ono lwaki specifically mulimu n'omuntu gwe bakwatanga tomanyi namumanya naga nti lwaki afande mu kibi gwe badogo sanctions kati kyekugambye nti olwokuba bo bamanyi bingi bukijja kukwewuunyisa ne bo balina ensonga lwaki oyo gwe bakutte era ojja nakwesingana nti ebiseera ebisinga obungi sanction mazizo gitaka ku muntu ow'amaanyi Uganda ne reactinga nebagitaka ku muntu gwe golowooza nti wa bulijjo Uganda ne reactinga olw'ensonga nti bingi bye bamanya bingi bye bategeera nenja tugende ku deeper analysis CDF bw'aba n'okwemulugunya kwonna atutunulira CDF tutunulidde mu kyaliko mutabani wa bw'aba n'okwemulugunya kwonna ayina avenues ezisukka ndowooza ne mu 5 mwalina mwasobola okuyitira message ye okutuuka gyajagala ekyamazima mulimu ne message ezifuluma nga message ezo tezintendinga kutegeeza mmwe kyemulaba ekyokungulu asobola okuwandiika kyo kyawandiise naye nga message enkulu si yeeyo waliwo banywanyi baffe bano aba NUP abatera okutugamba nti tulabise of course nga gwe mu ndaba ye y'ebintu okulabisa kwabwe kuyinza okuba nga tekulina results z'amaanyi naye kulina ekyenjawulo kyekuyinza okukola in the long run nti bwayitawo ebbanga eddene bye bazze balabisa ng'olya babigatta ne bibuusa abantu bangi
nababawo omu agamba tusituke lumu tugende tukole ABCD ne bitakola. So kati CDF okuyitamu avenue eno ayinza okuba ye ayina ekigendo ekyenjawulo kye yabadde ayagala okutegawo. Ekyokubiri, waliwo n'omuntu ayinza okukola ekintu nga yakusikinga platform. I hear wabaddewo conversation between the three, CDF ambassador ne president, ne batuula ku mmeeza emu ne babaako ebintu bye boogera. Oluusi kyandibaddewo naye omuntu asobola okusikinga platform eyo n'agisikinga indirectly, mwenna ne bateeka mu kattu ng'already public on amaze okugi opening up. Of course ebadde discussion e Uganda, ebadde mawulire, ebadde ku TV, ebadde ku radio ne mawanga mala. Mawulire gagiwandiiseeko ne BBC negiwandikako na mawulire ne CNN negyogerako, kitegeeza nti ebadde key nga kisikiriza America okutuula ku mmeeza y'emu nga bayita mu ambassador ne boogera ku nsonga eyo. America asooka gamba nti tunafuna official communication. Of course bandiise ne mu official communication n'otabaawo mbeera public gyemanya. Naye katubayite wano ebbali embeera egende mu maaso n'okuba nti efulumayo. Uganda terina maanyi gayinza kushanctioninga America, kugiteeka ku bunkenke mu nsonga ez'enjawulo. Wano Uganda njavu compared to gwanga lya America etuwa ebintu bingi. Kati distinction eri wakati wano kwe kumanya di Uganda reactinga ku individual nga ambassador omuntu omu, di reyinza okureactinga ng'ereactinga ku gwanga nga America, di reyinza okureactinga ng'ereactinga ku kitongole oba organization ey'Amerika, di reyinza okureactinga ng'ereactinga eri bannansi b'Amerika. Kyekimu ne ku side ya Uganda, di America reactinga ng'ereactinga ku individual, di America reactinga ng'ereactinga ku organization nga UPDF yonna okutwalira wamu. Obaoli awo amawanga gano gaba meegendereza nnyo mu ngeri gye badressingamu ensonga, baba beegendereza nnyo mu ngeri gye gayinterpretinga. Era reaction y'ago amawanga gonna esinziira ku interpretation gye bajja mu bubaka obuba buweereddwa. Kati ku level ya banaffe abali mu nteekateeka ya diplomacy oba international relations, obubaka ng'obwo bwe bufuluma, meeting esooka okutuula bisooka kubujjayo ne babwetegereza. Ani yatweetinze, yatukozesa mukutu ki, omukutu guno bulijjo gufulumya information ki, information bulijjo gye bafulumya eba etegeeza ki, biki ebiddirira oluvannyuma lwa information eno ng'efulumya bulijjo, ababadde abagirisiivinzeeko ebakosezza etya. Nabo beeteka mu position baga nti okay, bw'aba atweetinze ng'agamba ambassador abadde ategeeza gavumenti ya America oba ategeeza ambassador yekka, ye ne ambassador enkolaganya bwe badde etya, basemba kwogerezaganya ddi, baliko mu meeting ddi, bayogera ki kyekyagivaamu. Waliwo eggwanga eddala lyonna eri complaininze ku ambassador ono oba gye yasooka okubeera. Bwe tubadde tugenda maaso n'okufuna briefings zaffe eza bulijjo ezikwata ku muntu oyo, zibadde zirina engeri yonna gye zifaanaganamu trending nga leading to this. So ffe wadde tuyinza okuanticipatinga reaction yaabwe, ne tuanticipatinga kiki bagenda okukola, ne tuanticipatinga ebintu bingi, naye byonna biyinza obutakola makulu kubanga context oli mwe yawandiikidde bayinza oginterpretinga obulala. Ekyamazima bayinza n'okusalawo obutabaako kye bakola ne bagamba oyo bogus, naye basobola n'okutwala nti kiri very serious ne bagamba we better get serious if it means to stop this person obutaddamu kubaako ddala lyonna lyafuuka liryawo lyanjawulo, tukikola leero oba tukitandikako leero. They can plan it. Nemanya bw'abanga kino kyatandise olwo bw'anaafuuka kino, basobola n'okugamba nti I think ali mu kutuyita kubaako kyatugamba
kati kweno tugambe nti ba reactinze because twalaba within 48 hours post yali evudde. Of course abantu abagezako contactinga embassy ya America bagamba tebanafuna official communication. Hiyo statement esooka tetunaba kufuna official communication. Kati bwogamba nti sinafuna official communication kitegeeza nti kyano gye mukozesezza sigitegedde. Ekyokubikyo kinjagala otegere kye kino nti amawanga nga America bwe gaba gandolinga ensonga nyizo za tires gaina tires ezenjawulo ba fronts ezenjawulo basobola okugamba ekikwatagana ne songa ya CDF tugende mu security committee yaffe we pick an individual representing matters security. Bwe kiba mu message ino mulimu ekikwatagana butereevu ne ambassador then tufune official foreign affairs akwatagana ne foreign affairs wa Uganda. Bwe kiba kirimu matters dembe lya buntu then katukwatagane n'ekitongole kyaffe ekivunanyizibwa ku ddembe ly'obuntu then kyandolinge matters human rights. Kati zo taya zanjawulo one message different issues different people on different platforms ne bandolinga message eyo oba ne bandolinga that case tekiba nti basindise muntu omwagende. So the meeting fe gye tulaba eri wakati wa president ne CDF oba ne ambassador eyinza okuba nga si ye meeting yokka eyabaddewo nga waliwo endala ezabaddewo on different levels because government engeri gyekolamu si bye bino bye tulaba ffe ebya bulijjo. Government eri wide nnyo si bye bino bya bulijjo bye tulaba nti simanyi twalabye gundi simanyi ngakola bwati ekyo kabanga kabonero kakungulu but there is much. Omukulembeze w'eggwanga eri America for example Biden baba agenda kujja wano okukyalawo ne baba yeyawandiise n'abeera nga omukulembeze waffe yamuyise waliwo ttiimu z'abantu ezisooka okujja wano for more than almost a month. Abamu bayize n'okujja nga ba tourist najja n'alambula okumala mwezi mulamba yali mu kulambula but nga picking information but you can't tell nti ddala kyazo okukola ki okukola. Points okujjawo wa security najja naye n'aba introductions ne security ya wano n'agimaliriza n'akimala ekyo n'agenda ne wabawo wa diplomacy agenda okukwatagana n'embassy ya America wano okumanya mukulembeze agenda kujja n'ebino bino bikulu ne wabawo agenda okujja nga yewa byabulamu kumanya ebyobulamu Uganda endwadde ziriyo biki mukulembeze singa n'abajja nzana okwesingana okuba ne examinant yajja kumala ennaku bbiri zokka tajja zisusaamu mmwe temumanyi lwaki basalawo ekyo ne wabawo ebintu bingi ebibagenze maaso n'okuba nti bikolebwa. Bwe tutunulira tweet season oba post zajjakola every time buli lwazikola tulaba President Museveni nga interveninga nakiyingiramu actually nako kakodiyo ndowooza njaga tudde emabega eri waliwo wakati wa abatiguri eri mu Ethiopia waliwo olutalo lwali lugenda mu maaso era natweetinga nga of course by then yali ndoza mu World Land Forces natweetinga nga awagira abatiguri bali bayekera of course kuba bobanga eggwanga erya Ethiopia lina obukulembeze obulonde nga balina omukulembeze agenda mu maaso n'okubafuga gwe noyima mu ggwanga eddala n'olangirira butereevu nti owagira omuyekera agenda mu maaso n'okutigomya eggwanga liri of course wabawo obuzibu. Bw'avaawo n'ayogera ku ggwanga erya Kenya n'agala tujja kuwamba Kenya of course bw'okyogera ng'okyogera ku ggwanga ng'erya Kenya it is embarrassing oyinza ogamba it's a bit reckless okubanga omuntu ali ku level ye yakyogera kati omukulembeze avaayo lwa nsonga nyingi era naye tuyinza okwebuuza avaayo ngaani. One oli mutabani we it may not be necessarily protection mu mbeera yaffe eya bulijjo omwana ne wabeera mubbi ne bamukolako obuzibu ng'omuzadde azaala omwana oyo bagamba azaala ekibya kikwaki akiwongerera ng'ovaayo ku mwana wo n'otaasa omwana wo nga bbi obanga akoze ensobi oba bamukutte kuba gwe muzadde azaala omwana oyo asobola okuvaayo nga taata w'omwana n'agamba nti omanyi goslo
mu nsonga eno oba kino tugwanidde kukikola because ebiseera ebisinga obungi abantu bayinza okwebuuza nti kanko kyokulabereko nga mulina omugenyi waka omwana akola ensobi kati omuzadde nayagala afeeyo mu kaseera ako kenyini mwaba abonereza omwana mwaba ng'omugenyi waali omuntu ayinza okwebuuza lwaki omukuba waliwo abagenyi kitegeeza nti wali olina okutwala obuvunanyizibwa bwo before okutereeza omwana ono naye oluusi tukola ensobi ffe n'abazadde mu kaseera ako nga waliwo obuzibu n'osalawo obeere ng'obuulira omwana of course oyinza okuba tojja kufuna budde bulala nnyo era abantu bangi bagamba nti amala kukola nsobi n'alyoka avaayo abeere nga amubuulirira oba oli awo yali munafu nnyo butakuza mwana we mu nkuza ki mutayinza okitwala bw'atyo n'atera mu ngeri enjawulo gwe mukulembeze w'eggwanga singa wabaawo obutakwatagana wakati w'eggwanga Uganda n'eggwanga Kenya omukulembeze obuvunanyizibwa butereevu gwe ng'omukulembeze w'eggwanga ekimu ku bibuuzo ekijja okubuuzibwa bino byonna bitandise olabawa kitegeeza olina obuvunanyizibwa bwe wabaawo omuntu yenna alina ekintu kyakola ekiyinza okubeera ekyobulabe ovaayo mangu ensonga eyo n'ogikola ki n'ogyadressinga oba n'ogyogerako so tukitwala nti kikulu omukulembeze okuvaayo n'annyonnyola ku nsonga eyo oba n'abaako kyayogera nga kigamba mutabani we tukirabye bwe tubadde n'obuzibu mu ggwanga erya Rwanda of course Rwanda ebadde erina ebizibu bingi ate Rwanda ebadde kwagana ne Uganda mu bbanga ddene omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni ne Kagame tolina bw'obaawula babadde bamukwano we before Kagame yali wano mu magye gaffe nga bajja mu 86 n'agenda eri era yafuna obusapooti okuva ewaayo Kaguta Museveni mu nteekateeka eyo they are good friends naye wadde muli ba mikwano wabawo ebibaawula mu ngeri ez'enjawulo bwe twafuna obuzibu nga tetukwatagana ne boda ne bagiggala Muhoozi n'avaawo n'atambula n'agenda so okugenda kwa Muhoozi eri nako kulina ebintu bingi byekutegeeza wano oli ayinza okulowooza nti ku building capacity ya Muhoozi kubeera nga asobola okubeera trusted tewabeerawo obuzibu eri eggwanga Uganda asobola okubaako kyakola okutereeza embeera eyo kumu elevatinga kuleve awo wennyini nga oyogera ku kyokuzimba capacity ya Muhoozi ekifaananyi kye kisigala kitya eri bannayuganda because avuddeyo n'akutegeeza nti teri civilian agenda kukwata ggwanga nga bannayogedde nti ku buli tweet oluusi oyinza okuba interpretation ya ndala ya njawulo eyo message giyageze maaso n'okuwa esobola okubeera nga nali mpuliriza mukasambidde n'agamba nti omanyi kye sikubetinga ndowooza naye omuntu agamba nti gye bujja mu maaso eyo kino kiyinza okubuta ng'oprojectinga nti toli musango omuntu gwazza kugamba nti kino kijja kubeera bwe kiti mu maaso eyo toli musango omuntu gwabazizza Musuuna n'agamba bugambi teri muntu atabadde minisita mu Bwakabaka ayinza kufuka Katikkiro kayinza okukyogera naye eba ndowooza egyabawadde nti teri muntu atabadde minisita ayinza kufuka Katikkiro mu Bwakabaka okitegeera omuntu ayinza okinterpretinga bw'atyo naye ate wayinza okitaputiganaga nti gwe kabaka kuba kabaka yasalawo anagenda okufuka Katikkiro oyinza okugamba nti weefudde kabaka nti gwe osalawo ani agenda okubeera gwe kabaka era bayinza okugamba nti olabe kabaka miki mukama so olaba interpretation zawe ndi zanjawulo ono akugamba okyogedde olabe kabaka mukama ono akugamba nti nze mbadde mpa ndowooza yange kati oli n'abuuza gwawe ndowooza gwani oli ayinza okugamba nti tewali tteeka ligaana munnamagye kuwa ndowooza teri tteeka ligaana munnamagye kuwa prediction you point naye ate mu ngeri endala ey'enjawulo ku muntu alina lens ey'opposition oyo munnamagye yenna anyumya emboozi y'ebyobufuzi ng'alaga n'oludda kwagwa politically ng'ate ebyobufuzi ebiri mu parties nti NRM, NUP, Jema, FDC, PFF tubita byabufuzi ebyawulayawula mu ndowooza z'abantu gwe munnamagye obako n'oludda lwowagira ku ezo batulaga nti kimenya mateeka tulina abantu betulabye nga mugenzi General Eli Tumwine tulina abantu betulabye nga Mukulu Tumukunde tulina abantu betulabye nga Sejjusa
abamu ku abo abavaayo ne boogera ku nsonga zonna ezikwatagana ku byobufuzi ne babayisa bubi nnyo olw'okuzoogerako. And the big question comes, lwaki ono ye tebamukwatako? Kati ezo lenzi ndala, nkuwa lenzi ya muntu mulala opposition ayinza okukyogera bw'atyo, nkulaza eri eya Mukasambidde naye abantu abakkiriza abalowooza nga ye, nenkuwa neeno. Kati ne tweets zino zibuzaabuza abantu wano nga oyo aginterpretinga nga ayambadde lenzi z'ebyobufuzi pure eza opposition ajja kugamba ezo nsobi nnyo nnyo nnyo. Azinterpretinga nga ayambadde lenzi eya NRM, manyi kati NRM ina challenge nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, chairman wa party era president wa NRM, abantu bamutya, bennyini abali mu NRM bamutya, batya n'okulaga kye balowooza nga beeraliikira nti bakiyinza okumunyiiza, batya n'okuwa endowooza zaabwe, of course bamanya ayinza okunyiiga, so n'okumunyiiza obunyiiza ne bwe baba kye bamugamba kituufu naye ne babaamu endowooza nti ayinza okunyiiga, bayinza okusirika ne batakyogera. Yes. Era abamu Muhoozi bw'ayogera ekintu waliwo balowooza nti taata waalabika akola ki? Yamutumye. Oba bayinza oba bakiteesezaako ne muzeeyi we, kubanga kati bo batya nti bw'oyogera ku Muhoozi kitegeeza oyogedde ku taata. Bw'obeera against Muhoozi kitegeeza oli against taata. Kireetawo ki? Kireetawo embeera nti ne bwe bandibadde nga baakureactinga mu ngeri ewabula, mu ngeri eruŋŋamya, mu ngeri eyongera okutereeza, tebasobola because batya omukulembeze. Because kibeerawo nnyo naddala mu mawanga ng'omukulembeze asensedde naavu zonna eza system. President Museveni alina system yonna okuva wansi kumulandira paka waggulu ku mutwe, yagisensera n'aginyweza. Era bw'abaawo abakulembeze abasobodde okuba successful mu kukonsolidatinga okunyweza system zonna ezibeera mu ngalo ze, ayinza okuba nga kikoze mu ngeri emu ng'ekimuyamba, mu ngeri n'emu kinaafuya ne system, olw'ensonga nti endowooza ye bwebanga nkyamu ebeetutte byonna. So weesiŋŋana nga n'abali badde bakola ekituufu bajja kukola kiri kye balowooza nti kyayagala, wadde si kyekiki, wadde si kyekituufu. Awo wayinza okubeera ka challenge. Kati abantu batya okuba nti basobola okukkiriza ne boogera amazima nti kino Muhoozi kyakoze kikyamu, tekigwanidde, teyandikikoze, ke babeere bannamagye banne, ke babeere balamuzi, ke babeere bantu ba bulijjo, ke babeere bannamateeka abamu, naddala abali ku ludda olwagira gavumenti. Abali ku ludda oluvuganya gavumenti of course bajja kugamba kibi, kubanga olw'ensonga bo balinze bulinzi kaseera di gavumenti lweva mu mikono gyabwe egende mikono gy'omuntu omulala atali mu abo abali mu gavumenti. Mr. Morris, gwe nga akozesa lenzi ez'enjawulo n'otunulira ku saidi zonna, Munnayuganda ya asigala wa mu bino byonna? Munnayuganda nno alina obuyinza butono, wadde constitution ye tugamba nti obuyinza buli mu bantu, naye reality kyeraga kirala nti Muhoozi bw'atwitinga nga bw'atwitinze, bwe kibanga system ey'amateeka tesobola mukolako yadde okumuvunaana, yadde omutwala mu kakiiko aka disciplinary ak'amagye oba ki, gwe omulonzi wange ow'emawogola, gwe ali eggombe eyo, gwe ali eruweere eyo, oyinza kukola ki? Kuba gwe Munnayuganda tewali kyogenda kukola ki? Tewali kyogenda. Bino byonna ojja bituna obutunuulizi ninga ekyamakulu tena kyogenda kikola ki? Kikola. Munnayuganda ndowooza alina n'ekimugambisa nti obuyinza buli mu ye. It is simply ebiseera by'okulonda nga bituuse n'okwata peeni n'ogenda n'olonda. Naye omuntu era alina sisitimu mu ngalo, oba oli awo n'okulonda kwo kuyinza naye tekikugaana okusigala ng'olonda. Olina okusigala ng'olonda
oba oli awo ku levels ezimu ojja kwesingana nga wa LC1 gwolonze ku LC1 oba oli awo nga ofunye omukisa nga bamulangiridde oyinza okufuna omukisa ssentebe w'eggombolola gwolonze nga bamulangiridde oyinza okufuna omukisa nga ssentebe wa district gwolonze bamulangiridde omubaka wa parliament gwolonze bayinza okumulangirira nkulaga engeri gy'oyinza kati oba oli awo okwekisasayizinga ku buyinza bwo constitution bwekuwa ne ku mutendera gwa president oba oli awo gwolonze ne bamulangirira nekisoboka nakyo butasoboka olw'ensonga nti abantu balina endowooza eyo nti kati okyasobola kujjako Yoweri Kaguta Museveni ng'okozesa kalulu kanku ekyokulabirako juzi twadde Kano Kizza Besigye ayogerako ku nsonga y'ebifo n'okulondebwa n'agamba nti ekifo kye muba temuddayo munakuzannyirako nakulowooza nti mukyakirinako obuvunaanyizibwa kyekifo kya pulezidenti nti kizibu omuntu yenna omulala okufuuka pulezidenti w'eggwanga lino nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akyasobola okugenda ku ballot paper olwa system gya consolidatinga oba oli awo gy'alina kati kyo kireeta fear ku bantu bangi abaali badde boogera ku nsonga ziri twogeddeko nti CDF bw'atwitinga ani alina okuvaayo okumugambako kino kyokoze kikyamu oyinza okwesingana nga system yonna nyina gye tulina tesobola kukimugamba kiyinza obutasoboka kubaako muntu mu UPDF ayinza kukimugamba kiyinza obutasoboka kubeera nti kubaako muntu ali mu foreign affairs ayinza kukimugamba ayinza okuba tafuna na briefings kuva waabwe oba oli awo ng'azifuna ninasalawo otherwise okusalawo otherwise nakukunyonywedde ku beginning intention oba context ya text ezo tweets ezo esobola okubeera nga ddala yabadde etegeeza kirala nnyo ne ku bino abantu bye bali mu kunyumya ne mu kulowoozaako ng'ekiri kungulu si kyekiri munda naye gwe nga kyotegedde naye amawanga gano gonna abiri eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya America lina systems n'enkola n'enteekateeka esobola okumanya obuzibu bwe buli era kisoboka okuba nga tweet eyo bwe yakoleddwa Uganda yayambiddwa okubaako byetuula wansi ne America ne babako kye boogera n'America nga yayambiddwa okumanya endowooza ya Uganda ku nsonga emu kubanga nkugambye nti gano amawanga gonna galina interest ez'enjawulo wadde Uganda erina byeyeetaga mu ggwanga erya America naye n'America erina byeyeetaga Uganda egikolere Uganda ebadde nnyo mu nteekateeka ez'okukuuma emirembe mugirabye mu mawanga ag'e Somalia baneiba baffe wano bafuna obuzibu ne twalayo amagye gaffe okusobola okulaba nti naye ng'ate amagye ago somewhere somehow gali supported by America ng'egafandinga oba ne UN ng'efandinga okusobola Uganda okuba nti egenda mu nteekateeka ezo ojja kusangana nga mu UN agamu ku mawanga agasinga okuteekamu ssente mu nteekateeka ezo zonna eza UN ng'era America yekola ki nga yesinga okuteekamu ssente mu nteekateeka eyo so bingi America byeyinza okuba nga yagala Uganda okugikolera naye ate olw'okuba tukolagana naawe mu kugenda mu maaso n'okukuuma emirembe mawanga gye tukuuma emirembe nga tuwaayo abasirikale baffe tekikuwaata ebbeetu naawe kuba mu ggwanga Uganda n'okwata ensimbi n'oziwa abali ku opposition bagende mu maaso n'okukola ki gye bagenda mu maaso n'okuseketerera naye ate n'America eyinza okuba erina ensonga kweyimirira negamba nti wadde bina byogenda tuseketerera naye ekyamazima ekikolagana n'eddembe ly'obuntu mu Uganda tewali kubanga jjukira wadde ekitongole kya UN kyakagenda maaso n'okuba nti kigobwa eky'eddembe ly'obuntu UN Human Rights nekigobwa Uganda nti temukyalina nnyo makulu ge mukola wano mufulume mugende ekyo America kigiruma ni Uganda yakikola era ne bagenda kuba yate Uganda isoba nga akikola ng'erina byezudde nti wadde babadde wano ng'abo weebali naye omulimu gwabwe omukulu tegubadde nnyo okutunuulira nsonga za ddembe lya buntu oba oli awo badde balina ebirala kuba nakugambye nti eggwanga Uganda lirina capacity okumanya oba oli awo ekikyamu eggwanga eddala kyerikola Uganda wadde n'eggwanga eddala lirina capacity okumanya ebikolebwa wano mu Uganda wadde nga Uganda yerabika ng'ebikweka kuba abasajja abo bagenda mu maaso n'okukola ki n'okutegeera nkugambye buli lunaku wabawo briefings
abakulembera Uganda ze bafuna ne ku individuals bwolifuna omukisa oba oli awo okay with the time kiyinza okutukako ne bakuyita oba ku CID oba ku CMI oba ku poliisi osobola okwewakana bene byobadde okola nibasobola okugirayo ebintu bino galabayo nga kituufu ono sigwe nti nze ono sigwe nti nze kino sigwe wakikola nti nze because these people system bagirina kibabiri bana bali ku opposition tebakulimba nti abakulembeze abafuga eggwanga lino Uganda tebalina information ku opposition bagirina ne meetings ezituula buli lunaku ez'opposition bamanya ebifuddemu ate kizibu n'okumanya bo benyina opposition okumanya actually waliwo n'embeera eyinza okubeerawo ne wesingana nga ab'opposition balina omuntu gwe basongamu olunwe naye nga si yeye ate gwe batasuubira nga yakikola bayinza n'okwakyuzinga oyo omuntu oyo naye ng'ate ali mu kumwakyuzinga yabalyamu olukwe bino ebintu byatuuka ne kulevu kati ebyokulya enguzi waliwo n'omuntu gwe bayinza okusongamu nti ono yalidde enguzi naye nga abamusongamu be bamusinga okulya ennyingi just because olunaku kuba tulina kuvaayo buvi na gavumenti kwagala ku exposinga muntu oyo nti ono ayogera twamuwa so kyengezako okulaga nti n'abali mu opposition bangi abayinza okulowooza nti bali seefu nnyo nti ebyabwe bye bakola tebimanyikiddwa enteekateeka zaabwe ziri seefu nnyo naye nga gavumenti eba ne capacity ezitegeera ezimanya ndaba abantu abeera ku mitimbagano abavuma abawemula kaba kaseera buseera omanyi gavumenti eweyinga nemanya ono atukosa kyenkana ki ono atukosa kyenkana ki tusookere kwani kakananga ate zonna kebere ya America Israeli wano juzi ebadde erumba abantu bebadde ekuba Gaza Lebanon kati bebadde ekola naye yemanyiddi lweneekubaani era olabyenga n'abakulembeze abakuntike egenda maaso n'okubakuba era emanyiddi nti bwe tukuba ono tukosebwa kyenkana ki bwe tukuba ono tusobola okwetaasa bwe tukuba ono tunannyonnyola gavumenti ekyo kimanyi bulungi era esobola okukikola tekitegeeza nti abantu bali ku position bagaane okukola omulimu gwabwe because buli muntu ayingira ebyobufuzi aba alina okuba nga amanyi role emuleese era aba n'ebigendererwa ebiba bimuleese abamu bajja nga bazze okufuna ssente abamu baba genuine nga ddala bazze oba oli awo basubira ye avenue yokka mwe bayinza okuyita okusobola okutaasa eggwanga lyabwe abamu bajja nga ako kabonero ka kungulu naye ng'ekibali munda oba oli awo kyanjawulo nnyo mu mbeera bwetyo naye nga tuzzeeyo ku mulamu omukulu interpretation ya bino byonna eyinza obutabeera 100% perfect olw'ensonga nti context eya text oba eya message eyinza okuba nga tennyonnyoddwa nga teri backed by facts ziri mu lwatu oba oli awo bwe buzibu bw'ensonga eno ensonga gyojja kuwulira buli omulenzi zaalina zagenda okukozesa okunnyonnyola nga bw'anaaba akiraba waliwo abajja okuvuma Muhoozi bamwologoze waliwo abagenda okumuwaana ennyo bamutende waliwo abagenda okudda ku kitaawe bamusibeko omusango waliwo abagenda okutya n'okweraliikirira waliwo ayinza olugamba nti kati noza Amerika ekigatutulako bomu naye ne Amerika emanyiddirwe neekola kyegenda okukola alabye n'abaana bakikozeemu komedi omanyi bw'oba oyita ku embassy ya Amerika ebiseera ebisinga tokkirizibwa kujjakubawo bifaananyi so naye twagenza okuba yabadde Mande na ku TikTok buli omu alaga alina engeri gy'ayiseewo n'akwatayo akavidiyo and they are like nti bagenda Saga embassy bagikubye bakoze kyenakugambye kiri nti nno ebigambo ebyogerwa biba n'ebigendererwa ebyenjawulo kakati gw'oyinza okuyinterpretinga amangu n'ogamba next day omusajja gyegenda kuba America ne si kyangu ennyo nti nno olunaku lukya ku makya
Muhoozi n'asitulawo n'ennyonyi ne zigenda ne zirumba embase si kyangu nnyo nga bw'okitunuulira era kigenda okutuukawo ekyo wateeka okuba nga wabaddewo steps endala ez'enjawulo eziba zikoleddwa. Mbadde nkubuulira njaga okireetinge bwoti nti ab'opposition naye gye batuula mu miitingi zaabwe mu bo oyinza n'okwesingana nga ne ssentebe atuuziza mu miitingi yagenda okulopa ebibadde mu miitingi naye nga takimanyi ne basonga mu muntu omulala ng'ate si yalina omutawaana naye nga bo yennyini yamusongamu naye ng'ate yennyini yagenda okuwaayo ebintu ebyo. This is how deep government gyeyinza okubeera mu bantu abali ku opposition. This is how deep America can be ne mu Uganda. Nti kizibu nnyo Uganda okusitula ennyonyi zaayo ennwanyi nezoolekera American Embassy nga tennaba kumanya. Kitegeeza nti ne muba planning ne muba yinza okukikola ne muba yinza okusitula ennyonyi ezo era mubamu aboogera batugambye kizibu nnyo. Irani ebadde ekola enteekateeka ez'okulumba eggwanga erya Isiraeli waliwo lwerumba ng'erabudde n'okulabula nti ndeeta ne beeteekateeka waliwo ne lwerumba nga terabudde naye Amerika neemanya nti bagenda kusitula era Amerika neeyamba ku Isiraeli okwetaasa ebikompolo ebyo babafulumiza ne bwe mufulumya 300 ne bigenda ne babyandoolinga ne babiremesa okuba nti bagira maaso n'okuba nti bibakuba naye kiva ku kinkugambye nti amawanga ago galina okunoonyereza okw'enjawulo era gamanya nti kugambye Muhoozi ne bwagamba leero nti ngenda kusitula ennyonyi zigende zikuba embasa ya Amerika tekisoboka kubeera nti 100% nti Amerika teyategedde nti bagenda kulumba because bwaba kulumba basobola okukolako damage eyo oluusi nebeera nga ntono olw'ensonga nti wategedde nosobola okwetaasa bwe baali bakuba Pentagon ekyamazima Amerika yali emanyi kuba baali bagiwaddeyo ku alerts ez'enjawulo bati musobola okuyiginowalinga n'okuzitwala ng'ezo okusaaga nerukakana nga zigenze mu maaso n'okuba nti zibakosa. Tweyanziza nnyo ndowooza ensonga oginnyonnyodde paka ku Munnayuganda ali mu mawogola wansi ewaffe eyo mu ngeri gy'ayinza okugitegeera mumanyi bibadde bingi nga onnyonnyodde nti buli omu abadde alina engeri gy'akintapetinga naye nkakasa omuntu alabye vidiyo eno akyusizza obaolyawo ku ndowooza ye nendaba ye ebintu nti ekintu obaolyawo tolina kirabira kungulu olina okuba nga okiyingirako munda naye ndowooza kale nga tumaliriza obugambo bwe obusemba ndaba producer tutadde ku bunke nze nyongera kusaba Abannayuganda obaolyawo okwongera okuwagira n'okusobola okuba nti obaolyawo omukutu gwo nagwo gweyongera okukula olwo kati message eno kanjiwa Bannayuganda ndowooza tunafuna kadde tunagyogerako eggwanga lirina economies sina ggwanga ensi eno ezeebeera n'engeri abantu gye bafunamu gye bakolamu ssente twalinako ekiseera nga abantu abalina industries bokka industrialization period eyo bweyatuuka bannaggaga abasinga nga bazifunye mu industries nefunako time nga bannaggaga bagifunye mu tekinologiya abayiiza innovations n'ebirala ebyenjawulo nabawo time yali nga abantu abalina information be bantu abasobola okubeera bannaggaga nababeerawo time eyo ngensi etandika abantu abali nga abantu balamu ab'empisa nga be bannaggaga nabawo time yatuuka nga abantu abazibu abatemu ababbi ngera be bannaggaga kakati waliwo embeera eyazze bagiyita attraction kati ebuzeebuze nnyo abantu attraction economy eyo yerimu bannaffe abakola ebintu babiringa bya kiseegu naye olw'okuba balabibwa nnyo nga waliwo emikutu egigenda okubasasula basobola okuba nti bafuna bye bafuna. Challenge weeri nti gwe osobola okuba attracted ku ekyo era balina bafuna ssente naye gwe ng'omuntu alabye aconsuminga tolina kyo benefitinga osigalanga bw'oli bw'oba ofuna information eyo oba ogoberera channels ezo oba ogoberera abantu abo balabe only and only for entertainment purposes naye obwongo bwo bugadinge buleme kubeera diverted nnyo kubanga economy eri bali bagifunamu bajja genda mu maaso nayo naye gwe beera mwegendereza osigaze obwongo bwo osigaze okutegeerako
tosobola okukola birala buba oli awo ebiyinza okubeezaawo obeere nga oli muntu ow'amakulu. Kale tweyanza ntambudde ne muganda wange Suna photography. Suna akutegeeza nti ebintu by'ebifaananyi, ebintu bya videos ku mbaga, birthday parties, surprise zonna eza buli kika waali okuba nga akukwatira memories zo ate ozisigaze obeere ng'ozirabako akadde konna. Ne baganda baffe abatulaba nga musinziira bweru wa ggwanga oyinza okuba oyagala kuddako waka memories zo ku kisaawe ezo ozaagala obeere nazo bwekwase Suna photography waali okuba nga akwanguyiza ensonga ezo zonna ate ajja kuba nga akukolera ate ku bbeeyi etesika naye si be bali abakulamulira mu mbeera ey'okuba nga bakutiisa. Nze Jonathan Exclusive ayongera okuba nga nkujjukiza nti beera ng'osubscribinga ate tube nga tutambula ffenna mu mbeera zonna. Tubadde ne Morris Mukiibi era nga tweyanza nnyo mukama wange akadde kano era tusabayo obudde bungi obujja n'okusinga ku